Okumala emyaka 19 wabaddewo okusika omuguwa mu baana emikwano n'ab'eŋŋanda z'omugenzi Prince Job Paul Kafeero eyafa mu mwaka ogwa 2007 ng'entabwe eva ku butali bulambulukufu ku baana be yaleka ku nsi. Enfunda eziwera wabaddewo abaana abalumiriza bannaabwe okwefunza eby'obugagga bya kitaabwe omugenzi kyokka nga tebabangako baana ba Kafeero era ensonga zino zaatuuka n'okutwalibwa mu kkooti ebataawuluze. Kkooti yaludde eddaaki nekkiriza ebisigalira bya Kafeero bisimibwe mu ntaana basobole okubyeyambisa okukakasa endagabutondeze oba zifaanagana n'ez'abaana bonna be yaleka ku nsi. Enteekateeka eno yateekebwa mu nkola ssabbiiti ewedde abakulu mu poliisi bwe bagenda ku kyalo Masaba Nkokonjeru mu Kyaggwe mu disitulikiti e Buyikwe ebisigalira bye ne biggyibwayo. Kati olunaku olwaleero abaana 26 be beesowoddeyo okugenda okuggyibwako omusaayi mu kkeberero lya gavumenti. Tambudde bulungi okuva twajjayo sampo omanyi eyo sampo ebadde eremesezza buli kimu era eyo sampo ebadde ekutte kiringa muti kumulandira tibojjayo tapuluuti omuti oba okoze ki. Abamu ku baana b'omugenzi balumiriza nti kino bulijjo kye baagala basobole okumanya amazima era ne beebaza gavumenti olw'okusasulira enteekateeka eno okumalawo okusika omuguwa mu nju ya Kafeero. Ndera tebadde na buzibu buli omu abadde yeefuze kuba kino bulijjo kye tukaayanira nga kye twagala. Tusuubira okudda okulaba abaana b'omusajja abatuufu. Neebaza gavumenti olw'omulimu gwekoze omunene bwe guti. Omu ku bannamwandu ba Kafeero Harriet Kafeero agamba nti bakakafu nti ebinaava mu musaayi bigenda kubeera by'amazima era nga bya bwenkanya. Bwe twawulidde omukisa guno gavumenti gwe yaleese naffe ne tugamba katugukozese omwana waffe azooka afune ekika ekituufu mwava. Wabula abamu ku baana bagamba nti bawulira abantu bangi nga balumiriza nti waliwo ebyama bya Kafeero bingi bye bamanyi naddala abaana be yaleka ku nsi nti kano ke kaseera babatwale ensi yonna ebamanye. Tulina abantu abamu abavaayo n'agamba nze nina ebintu bya Kafeero, nina kye mmanyi Kafeero, nze mmanyi abaana ba Kafeero. Emyaka 19 omwami oba omukyala ali eyo ng'oyogera ekigambo ekyo olinda gwe omale kufa olyoke oggyeyo ebyama Kafeero bye yakuwa. Olinda gwe omale kufa ku ddamereko oba oteeka nti Kafeero yandekera abaana ono. Era mmwe bamu abavuddeko zeekuza Kafeero kuba singa mwajjayo kye mwali mumanyi ebyo tebyandibaddewo. Kyokka Nende Vincent muto w'omugenzi Paul Kafeero agamba nti kino kigenda kubawonya abantu ababadde babasibako akanyaaga nti be bamanyi ennyo Kafeero munda n'ebweru nga bye basanze bye boogera. Abantu abali mikwano gya Kafeero sennabawerako nga boogera. Mr. Senkuugo oyo ye mukwano gwa Kafeero yaweera n'omwana paka ku university. Andrew Benon Kibuuka, Abe Mukiibi, Senkuugo ono wani Abitex n'enoyira abafuguma n'omutunuulira ng'osobola omulisa okuva January paka December banga afunye data ow'ebitaano n'afugumira famire ya Kafeero. Kati kisuubirwa nti ssabbiiti ejja ebinaava mu musaayi byakufulumizibwa ab'emulugunya basobole okufuna obwenkanya. Gerald Damulira Agafeeyo ku Spark TV.